yiseita katwereze nkajja kumulira isiwaitu mwaka gwa atana bumuli mwana muto tinajja namulinda mugenzi wange namulekayo akyali mwana muto tinajja bayenda kunyaga ettaka lye yangamba mugule ente tuteekeme nanga tukingiriza bakwera kunyaga ettaka nyagule ente nyakingiriza buli munyagiti yeitwala ettaka ate ente zakanyire yandagiriza okulabya esengenge niwe nkale ku n'omugenzi wange ikale ku gwaizoba nonka bandi bali kutuuka izooba ate ente obujaliro bwakyamaani abananki bamugamba yeje yabeeta sabu je tunanke tukingula emitala manya tuboye esengenge nko twakoze nyabwe esengenge hati bala bakyamaani bakafuire watali bwakyamaani nakyamugamba esengenge yange omukisaka ati kyona akyefunza nakigarulya kyona ati nakega natandika kirima ateekamu n'abaana kugoba nteeka n'omunkomo abaana babiri bona kanyegera omusango gw'eitaka manya nkusiisa enju ye n'abaana bange oli yanyegera itaka lye teitaka etamuna kirukimba kalirembera bakuvunaana musango ki bakinyagira munyaga eitaka lyange kabinimba junana banyagira itaka lyange kabanyegera omukozi yero siwana manya yero situna tiri nsimba kabakale munakirukimba limenya mbongonza gankonyeru abantu abo bayimba kugonza nkingule msani yanga alinkaba ndiri sengenge ali omwene waita aliyagihire gonza ngokenga alo misengenge ya nkingule msani ya nokuyama barumu abatabani bayalekera babira Ogambye olina emyaka emeka? 87. Oba abaana tebamanyi nti gwe taata waabwe? Oba abaana tebakutalanga taata waabwe? Bano kumba omuntu okukantira jinko. Agaba kuja agambia kuja ndio tusemeze ndio kingine mtaani ya aradisi ngambira bagenda kingine mtaani ya esalawo judgment wajisa oyaona ajayo kuri stokisi kuri oda kubeyo wajitwala mu department of wajiswap execution process netandika nibakuyita to show cause ebyo byebiggwa wala nti oba vacant possession oba demolition gwevaayo ebya kooti kati babizemu fe gavumenti eyo poliisi is government is the ministry of what internal affairs kati tobola bakwala nti wansi wabaawo toba accident by 27 for example ekyo bwe kiggwako tusi nzirabaze batera okuwandiika ba DPC kini bino byandewode mu oda bino birungi as far as kati olwo yalibadde execution yetandika naye president yasaako leya endala oda bwebeze ya execution ngewedde eri poliisi prosecutions nasaako eyo leya president yasaako yekisizaawo nga akikolera mu mateeka article era yakikolera article 99 sub article 1 egamba nti obuyinza bwonna buli president sub article 2 president yalina okuimplementinga ng'agoberera constitution n'eyokusatu kakati ku kino yagoberera kosi bw'obuyinza bwe n'agamba nti kati mu execution kasseeko kino kati president yasawo ekyo control society and abuse nipping the bad abuse mugikwata nemugireetewa RPC
whoever is in the chair or whoever the so involve the minister of lands. Kati bwe bamala nga bakimpeereza nga nange mbitunamu nagamba ati ekyo temukikola ekyo kiggwa ng'oli kooti bailiff azaayo warrant ye oba possession whatever ng'agizaayo mu kooti ngasaako ensonga was not executed because the Minister of Lands refused. Ekigwa nga bw'aba ayagala gaddayo ne mu keesi y'omu they went ahead. I never saw it. So ekyo tulina okukiddamu olunalolyawo ndowooza bawandiika naye sinabakutaba situdde mu office the last 2 weeks mbadde edelikizereswa what in the cut of one. So ekyo tulina okukiddamu what they we can and those two because the process tujja kwandika amateeka agafuga ekyagenderera for stability y'ekitundu y'abantu kati etteeka neriragira bulungi erya Land Act nga lyerifuga public land si mine. Public land lyalinga before 1995 nga public land yonna efugibwa Uganda Land Commission. Mu tteeka lino kati eririwo constitution eba decentralizing ne zijja ettaka erya public land lidda mu district. Buli district neteekebwawo district land board. Kati district land board erina okugoberera amateeka ago. Section 59 Article 1A egamba nti gwe district land board tolina kugaba ttaka yandika abantu oba authority oba olyawo kiko forest president yalagira directive ya 22nd August 2013 nti abo abaali evicted gavumenti basi era okubanga webuli byonna bijja kusibasebe bulungi then tujja kubazaayo that is emitima ekisegere not yours this is emitima just cover retail kubanga mwalimu abantu bananyumirya so many tenants balina right mu Land Act okusaba awo webali ne bafuna free contact. Kati gwe bw'ojja n'ogaba right yabwe eyo oba ogibagyeko but in any case section egamba nti ettaka liriko abantu tebiri available board sirya board bo bazze kutulako butuuzi etteeka bigambye nti muli memba ba board n'ekino kye mulina okukolaganira emateeka agakufuga n'ekyo obanga baflighting ne bowaabala oba kyapa kya satito public land still esegede z'okulwandika osobola okusazamu ekyapa bwebaba bakubagobye era mukiteeka bulungi kubenga tubasa. In the meantime, so RDC security of tenure, security of required position. Mwena mubenga tewali n'omu abateganya. Government guarantees that. Era kyekyo President yawandiika 22nd August 2013 nti yenna agezaako oba evictinga arrest prosecute in accordance with law. Kyebaguli nga tuli wali we arrest Kyebambe naye yadduka naye arrest omusango tegugira ki tegugunga guwandikibwa ku ttaka lino oba kibanja kyo oba tetwagamba ownership of land tugamba possession. Bw'obanga obaddeko emyaka egisukka 12 nga 1995 constitution bwe yatuukira wali obaddeko olw'ejo emyaka 12 then olina security of occupancy eri guaranteed by the constitution tewali akukwatako era nga kino bwe ngambye wano
ekiwanuko kya pulezidenti kikukabalinga yenna abakukwatako aba ng'amateeka gamukwata RDC badulwa security bagira kibabakwata ne baprosecute bulijjo banyonyola bwe bajja dekadiri yarusire mu trespass malicious damage n'ebyo byonna kati n'ekintu tekijja kukola bulungi bajja kibugereza